Ampuliriza omulungi, nkwaniriza mu katabo kaffe Zinunula Omunaku. Katono nnyo okujjukiza we twakoma mu ssuula yaffe eyayita. Munnange nga tulondeddwa omwami Kiddoodi kiri mu Tululangalanga. Ono yatwaniriza mu maka ge era ne tutebenkeramu ne tubeerera ddala ng'abaana ab'omu maka ago. Twali ensi tugenze tugimanyiira era nga tufunyewo n'ab'emikwano, naye nga nze mu bo ow'omukwano eyasingira ddala okuba ow'oku lusegere yali mmeeya. Nkwaniriza mu ssuula yaffe ey'ekkumi, empologoma n'ekitiibwa kyayo. Lwali lumu nga tumaze n'okuggundirira mu maka, muganda w'omu ku bakanyinimu yali addayo ewaabwe Ssengejja. Nannyinimu n'abuuza oba nga waliwo abaneeronda okumuwerekerako. Nze ne Mikolo bwe twalaba nga abavubuka bonna batunulaganako butunulaganyi era nga kirabika nga buli omu ku bo yali alindirira munne yaba yeeronda, ne tweronda okumuwerekera nga tulina n'essuubi ery'okulaba ekitundu ky'ensi ekyo. Bwe twamala okuwooma ne tudda mu w'obutama waffe, tuba tumukuba omutwe nga mmeeya. N'atubuuza nti, lwaki mukkiriza okuwerekerako omuwala oli? Anti temumanyi nga mwesudde mu katyabaga? Eri tegendeka, empologoma eziri eyo zikunnumba nga bantu. Mwe temulabye bali abamanyiyo bwe bakonye nga babuuza abanaamuwerekera? Aha, bagundi mwanguyiriza nnyo okukkiriza. Eby'eno ewaffe byakwekeka. Singa muzzeeyo ne mumutegeeza nti temukyagenze. Nga tumaze okugaayagaayamu ffensa tule, ne tulaba nga tetulina nsonga nywevu gye tunaapaatiikawo nti tugaanye. Ate ekirala ng'agalenzi gali newankubadde go gaali gatidde nga gajja kutusekerera era ne bakanyinimu nga bajja kutunyoomoola nti basajja kyaba abatiitiizi. Ate era ne tutya ne nnyinimu okumunyiiza ye ng'amaze okutukolera ebirungi enfaafa bityo, ne tukkiriza tumale gagenda. Naye so singa twamanya mu budde obwo obuzibu obwali butulingiza, sirowooza nga twanditunze omwoyo okugenda. Bannange nno okulimba kibi, nange sijja kubalimba nti nafuna otulo otwa bulijjo mu mmunye zange. Omanyi twalwawoko okwebaka olw'okwetegekera olugendo. Bwe nawungulako otumu ne nsisimuka ne ntandika okukuba ebifaananyi by'olugendo lwaffe mu mwoyo. Ne ndaba ng'empologoma enkwata omuwala nga ngikuba omuggo ate nga Mikolo agisika olulimi. Ekyo ne kiyita. Ate ne ngikuba ekifaananyi ekirala ng'engoba embiro, ng'omuwala akaaba ate nga Mikolo agifumita n'ebirala bwe bityo. Leero obudde okugenda okukya bwansala ku muguwa, so nno ne munnange newankubadde teyayogera, sirowooza nga naye yeebaka, kubanga nabanga ndi wakati w'ennyanja y'ebirowoozo byange, namuwuliranga ng'akukuutana ng'abukuta ku kiriri kye. Emmambi yali esala ne twambalagana n'olugendo lwaffe. Omuwala nga yatuli wakati nga nze nkulembeddemu, munnange ng'akoobedde olunyiriri. Ennaku 3 ze twamala mu lugendo lwaffe nga tutambula mu ngeri eyo. Twatambulanga kasirise era ebigambo bye twayogera mu kkubo sirowooza nga byasukka engalo z'oku mukono ogumu, okuggyako ebyo bye twayogereranga mu kisulo mwe tusuze. Oba kwali kutya kwe kwatusirisa oba birowoozo, nange siraba bwe nnyinza kukyawulamu. Ensi mu kitundu ekyo yali ya mbubu ng'oyinza okulengerera kuno ne gye nnava, newankubadde nga wano ne we nnali waabanga weetondeseewo akakuukuulu k'obusana. Kyokka mu lugendo lwaffe lwonna tetwajjirwamu kyekango. Ku lunaku olwandibadde olwokuna olw'olugendo lwaffe, nga we banywera emmindi ey'okubiri ku lubimbi, ne tutuuka. Ne batwanyiriza nnyo era mu kunyumya okwaddirira ne batubulira ng'empologoma bwe zaali zimaze ennaku nga zitaamye nga zitugomya abantu n'okubakaabya akayirigombe. Enjuba yali egolooba ne tulya emmere ey'ekyeggulo eyali ey'embwabwabwa ate ey'ekiyita mu luggya. Obudde bwonna okugenda okukunira nga twatuuse dda gye twasuulizibwa. Otulo tetwalwa ne tutuggyawo. Mu matansajjere empologoma n'etulumba, n'esooka okwekyennyira n'okwewuluntira eyo wabweru. Bwe twagiwulira
ne tulinnya ku kibanyi era nannyinimu nga ye mutaka ku kyo. Bwe twamubuuza mukama ekinaakolebwa okuyamba mukazi we n'atugamba nti ye tamanyi kulinnya, alinnye. So nno ate bambi omukazi ng'alina n'omwana yakatambula. Mikolo nange ne tuteesa tumuggyeyo nga nze ow'okukka wansi musitule muweereze mikolo amusike ng'ayima ku kibanyi. Naye mba nzika bwe nti nga n'okugulu okumu kuleebeeta mu bbanga, empologoma naye we yawagulira ennyumba ate ku ludda kwe nali nzikira. Okweyongera okukka mu kaseera ako kwandibadde kusuula kugulu mu kamwa ka mpologoma oba yadde okugyebagala bute okutaalina kimu kye nali neewaddeyo kukola. Ekyobuzira kye nalaba nga kisaanira okukola mu kiseera ekyo kwe kuzzaayo okugulu kwange waggulu amangu ddala nga bwe nsobola. Mba nkuzzaayo ekinnaginaji ne kulaalira mu miti. Mikolo nansikuluska lumu ne kubuuka mu nvubu eyo naye ng'eddiba erimu lisigadde litirimbuddwa emiti okununulayo okugulu. Newankubadde ng'akaseera kaali katono ddala mwe natitibanira n'okuwalula okugulu, naye empologoma yo yabwebweneramu obukoko nga 3. Ng'emaze okuwemmenta obukoko bwonna neevaabirawo akabuzaawo ng'obudde bukya era ng'omwezi gwaka nnyo. Bw'eba efuluma ng'erowooza nti olusasala lukunkumudde, ebyombi omwana n'awawa mu kamutolo n'akaaba anti akatembye. Ensolo n'ekyuka n'ekomawo n'esika omwana n'emutujja ekigwo, endegeze ezaagiramu zokka becca naggwamu omukka. Ate n'egwira omukazi naye n'emutuga n'emusitulira mu kamwa kaayo ng'ekutte omutwe, amagulu ge gagiri mu nda yaayo. Egenda emuwalula nga kkapa bw'ekola emmese ensolima oba gamba omusonso. Bwe yamutuusa mu luggya wakati n'emussa n'emagamaga ng'emutaddeko ekibatu kyayo ekya ddyo n'ekutama n'eruma. Saalaba keenyeenyaako mu ye, naye obanga mu ye mwali mukyasigaddemu akatettera awo we kaggweeramu. Ng'emaze okutuukiriza omukolo gwayo ogwo n'esitula ennyama yaayo n'ekulubba nayo okutuusa lwe yaziinyuuka n'ebulirayo. Ampuliriza omulungi, nzikiriza tukomaawo olw'akadde akatutwala kantindiggwa ng'omuseze yeetisse mayiti ng'ayita mu maggwa. Tujja kutandikira awo tulabe biki ebyaddirira okusinziira ku kibamba kino eky'empologoma eyali etulumbye. Akuume atakuumira mpeera.